Amanya ndobozi bamptem SMX representing straight out SMX Media Swaibu abantu abadde bebuuza kye kiri mugenda maaso wali ku National Unity Platform kisinde kya National Unity Platform People Power abomukulu Robert Kyagulanyi Center Honorable Kyadondo East watuula nga president w'ekibiina kya National Unity Platform wanga bojjo bamanyi okubeera okugendawo nga bagenze kola zi press conference nga bagenzeyo zi meeting nga balina ebintu byali mu kubeera nga balungamye eggwanga lwakubona olwaleero ate lunaku lwa jjuma bagendiza okulaba nga amakanzu sharia enkofiira hijabu zeetalaawo ku National Unity Platform nga ne beebuuza ate kyekigenda mu maaso bagenza okulaba nga Haji Swaibu oba Shehi Swaibu oba Imamu Swaibu oba Mwalimu Swaibu kyonna kyoyogedde kaza kubaako Swaibu oyo nga aka Bobi Wine fena tumumanyi bulungi wanene mu time y'okubeera nga anoonya akalulu nga atabaala eggwanga abasiraamu basalawo bamuwe erinnya erya Swaibu era bw'atyo n'akulemberamu banne wakati mu bantu abazze lunaku olwaleero okubeera nga basaala bonna ejjuma babadde n'ekiruubiriro babadde n'ensonga nga be bamu kwabo abantu abalina abantu baabwe mu komera ekitalya kubali abali wamu ne Nubian Edimutwe n'abasigadde so abantu baabwe Bobi Wine ekisinza okubeera nga nsansa bambi talekeredde bantu baaba abantu abali mu makomera okusinza mbu ye bamugana okuddamu okubeera nga alinnyamu eri ekkomera olw'ensonga we yagenda nga y'okulaba kubali ng'akomawo ng'atuwa report oba nga reporting oba nga atubuulira biki ebiri mu kubeera nga byapeningamu eri ekkomera so ne basalawo ye ne bamubaaniwa okubeera nga addayo okubeera nga abakyalira naye twandaba Bobi Wine ye nga tazzeemu kuddamu kubeera nga agenda okukyalira ba Nubian naye abantu baaba abantu abali mu mukomera bambi Bobi Wine nga mulabira aga amabox ne mulimu ebintu ebyokubeera nga yes babiweebwa abantu ba family zaabwe okusigala nti abasinga eyo bali bataata bali n'obuvunaanyizibwa ku bantu abasigadde no wabweru so Bobi Wine eyo yonna responsibility yasalawo okubeera nga agitakinga over nera akoze meeting ez'enjawulo n'abo abantu abakyala baabwe abaana baabwe bamama baabwe okubeera nga bapevinga way forward okulaba paka nga abantu baabwe bamaze okubeera nga bafuna justice nga bateebwa oba okuva mu komera nga bakomyewo gye bali kati Bobi Wine atwala responsibility okubeera nga bambi wafuna kyafunye nga abayiiza wafunayo kyafunye nga basharinga wafunayo kyafunye nga abayita wabeerawo eggezi nga bakubaganya ebirowoozo wano na wali so olunaku olwali asobodde okubeera nga asaalamuko nabo oluvannyuma lw'okubeera nga asadde nabo nera n'abawaayo n'ebintu oba oluyinza oliyita ettu mu Ramadhan eno okubeera nga yes bagenda bagira bakwasaganya obulamu nga balinda abantu baabwe bafune justice Bobi Wine tumumanyi nnyo n'omu kubeera nga asiibulula abasiraamu simanyi oba mweno Ramadhan yamaze dde okubeera nga asiibulula abasiraamu batana kubeera nga abasiibulula omanyi ne COVID-19 yajja so program ezimu zandilemesebwa olw'ensonga ezo eziriwo eza COVID-19 naye tusuubira nti Bobi Wine waba atana kubeera nga asiibulula abantu kyemanyi neera Shuwadid alina okusiibululayo ku basiraamu mu maka ge eri ewuwe magere so Bobi Wine tukwagaliza birungi byereera amanya ddwo sigadde nze mu SMX obeera gadde story yange nkoze kankusaba mbe subscribe nga no SMX Media tojja kubeera nga missing updates ndala zonna mu entertainment industry SMX I sign out.